kansooke okwanjulira Haji Haruna omusomi w'edduwa. Era ono muganda wange musange ku lw'ejjinja ebulumagi gw'alina ebizibu ebyenjawulo, alina ebizibu ebyenjawulo bisigenda kumenyera kino nakiri nti oba bwe munnange alina ekizibu nga kino oba kino genda ewa Haji Haruna omusomi w'edduwa. Situkiramu busitukizi muganda wange, ogende bakukoleko. Haji Haruna omusomi w'edduwa ye yekka gwe tulina ensangi zino. Nga bulijjo Uganda Atulaje mu mikwesese bwe ntyo muganda wange nkyaliyo nnyo, nkyamuga mpolampola muganda wange akwata empola atuuka wala. Kansooka okulamusaako n'okugikwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo mwenna gye muli mu nsi yonna. Munnange ffenna bannayuganda abalufubanira okuba nti nno tununula eggwanga lyaffe tulize mu mikono gy'abannansi, okukosa n'okubeera nti nno tukwata ku nkoona bamukwata mmundu abatufugira ku mudumu gw'emmundu. Eyo embeera tugiggyewo, omuntu afune ku buweerero. Muganda wange bw'owulira ebiva mu bantu ojja okwewuunya. Kwegamba ngera bwe mukimanyi nti omuntu okusobola okutuukiriza byayagala oba ebigendererwa bye ng'ali mu buyinza, emmundu emubeera kumpi nnyo, batuuni zimubeera kumpi nnyo, tiyaggaasa amubeera kumpi nnyo. Kakati embeera efaanaganako bw'etyo singa aba agitaddewo, kitegeeza nti aba asobola okubeera ng'akola ebintu byonna byayagala nga teri amukuba ku mukono, oba oli awo nga buli agezaako kuyimusa eddoboozi akuba ku mutwe, akubira ddala okuva ku kukuba, okumenya okugulu oba omukono, kukuba okumenya olubiriizi, okutuuka okufa. Awo nawe atuukawo kubanga era munnange ekyo bakyewaaniramu nnyo. Naye kwegamba bwe tutunuulira Uganda yattu eno, singa ddala tuba tunayagala Uganda egende mu maaso, tulina okubeera nga tumanya ekisooka baani abalina okubeera mu buyinza. Oba ggwe okulonda omuntu ku kyalo kyo nti oba chairperson, nti oba kansala, qualification number 1 yalibadde nti omuntu oyo alina kuba munnansi omuzaaliranwa, munnansi ng'asobola okulaga ebijja by'abajjajjaabe n'okulanya n'alanya nti nze gundi mutabani wa gundi azikiddwa egindi oba ali egindi muzukulu wa gindi agalamidde egindi bwe bityo. Kubanga ekintu kino kivuddeko obuzibu bunene nnyo, kugambye nti eyo ye qualification number 1. Kakati olwo ne tudda ku busobozi, era Professor Oganga Tigo yatunnyonnyodde lwaki Speaker Anita Among ne omumyuka we Thomas Tayibwa tebagwanidde kubeera ba Speaker. Ensonga yaziwaddeyo natugenda kubeera nga tutuukayo. Naye kwegamba ekyo nga bwe nkugambye nti ne tudda ku busobozi bw'omuntu, tumaze okutegeera nti ono munnansi, kati olwo tulina okugenda ku busobozi bw'omuntu, nti omuntu ebintu abitegeera atya, omutima gumuli ludda wa, mu nsawo oba mu kifuba. Kubanga nga sinaba kukubuulira lwaki Professor Oganga Tigo yatutegeezezza nti Anita Among ne Tayibwa tebasaanye kubeera ba Speaker, nabo bennyini nyini Anita Among ayongedde okubeera ng'akikkaatiriza okusinziira ku bye babadde nga ajjakola ebimuvunaanibwa mu buli bw'enguzi n'ebirala. Yenna agamba bw'ati okusinziira ku ba MOP ennaku zino bwe bali mu kukunya olw'obubbi bwa ssente, era nga ekyo jjukira okubakwata gwe okulaba ebbugumu lino nga Museveni kennyini alagira babakwate. Nakunnyonnyola ne nkugamba nti akimanyi bulungi era yakitegeera nti kigenda kwabika essaawa yonna, nayagala yeesookeyo kubanga kino ekya Anita Among naye kennyini yakitegeera nti yawagira enguzi mu lwatu ensi yonna n'ekitegeera. Kakati awo n'agamba abaana bano nga bamaze exhibition ya Parliament eri gye balimu ku Anita Among bagenda kutandika ate okuziikula ebirala. Omanyi intelligence ebaawo bamugamba nti abaana bagenda kuleeta kino
walibadde gwa kitandika n'akitandikako kwe kulaba ba MP bakwatibwa naye era Anita Among ayongedde okubeera nga atwakasa wano nti ebyo essaawa yonna bigenda kukola ki bigenda kuggwa n'atandika okubeera nga abakampeyini engeri okubeera nti babawa obululu 226 kati nga ffe abalafubanira enkyukakyuka bino byera tuba tubiraba kwegamba oyinza okugamba bibeera stage managed kusobola kutuwudiisa nti anno kakati bakoze ku bali b'enguzi batandise naye njagala okubuulira nti singa abaana tebalabisa Anita Among ne Parliament era emivuyo giri gyonna egyo bino byonna tetwabitegedde era Museveni bw'abanga akyawagira Anita Among atamenyangawo statements ze ku buli bw'enguzi n'obubbi kiba kitegeeza nti era tewabaawo kye bakoze nti ku muntu ategeera ebintu mu butuufu bwabyo abeera akitegeera nti bano nno bagezaako kutubeera nti nno batusiba akatambaala ku maaso balowooza tuli baweewe kakati Anita Among yagamba bw'ati kubanga ebbanga lyonna ye kati aliwo kubeera nti nno agamba nti kanneeyise mu ngeri ya kinanjo kya nkimize agamba nti waakiri mubeera n'omubaka alya naye nammwe n'abaleetera keeka Among yabadde agamba abeerwengo nti waakiri mubeera n'omubaka alya kwegamba mubeera n'omuwaka abba sente z'omuwi w'omusolo kwegamba nti ye bw'alya kyatannyonnyodde wano ali mu babugumya oba buguumiriza nti mubeere n'omubaka alya naye ng'abaleetera keeka nga naye bw'agamba bw'akola Bukedya nti alidde bwe naye Bukedya n'abakolera kyobulaba nga yalaga mangu engeri gy'agize eddwaliro n'ebirala nti kati bali bamusiime naye jjukira nti bano mu kulya n'okubba babeera balidde amasomero gonna enguudo zonna babeera balidde amalwaliro agali badde gazimbibwa nti akalwaliro akamu oli ne waba akazimbi awo temugenda kumanya sente gyazijje ate era tekagenda kuyamba bantu bonna nti bonna bagenda kuŋŋaanira mwako tekisoboka so government policy yo ebeere erina engeri gyerambuluddemu ebintu byabyo yerambisa ebintu byayo nti amalwaliro gagenda kuzimbibwa bwegati ne bwegati ne bwegati mu bitundu bwebiti ne bwebiti so oli nti ajje olw'okuba abbye omusimbi omuyitirivu ennyo katugeze oli abbye katugeze $5 million katugeze naye n'atoolako 10,000 n'azimbamu eddwaliro akalwaliro mu katundu kamu kokka ate wali obuwagizi bwe obusinga kakati olumwe ne mulowooza nti sente zaalidde zammwe mu abaka constituency ako kumba alidde sente za Uganda yonna zino sente oli alime kubalimba nti nno omuntu abba nammwe n'abaleeterako olubabawo obutole bwa sabbuuni we wava ebintu ng'ebyo bwe mulya mwenna kati Anita Among bw'ati awaana kati ali lwengo ali mu kubagamba nti nno waakiri mubeera n'omuntu abba naye n'abaleeterako Anita Among Speaker wa Parliament ngonno olwo ayogerera mu bantu aba omubaka Sisi Namuju era nga ono ali ku misango gya buli bwanguzi n'abalala 2 Yusuf Mutambuli wamu ne Paul Akamba kakati Uganda Anti-Corruption Court June 17 bano ababaka betwogerako bwetyo yabatwala mu High Court okubeera nga bavunaanibwa emisango gy'obuli bw'enguzi oluvannyuma lw'okukwatibwa ntandikwa y'omwezi ogwa June kakati olwo Anita Among abakakasa bana bagamba nti bano uliriza abagamba nti okukwatibwa kwa bano oba okubabonereza kino kibashepinga kufuuka bakulembeze balungi okay nyinza obutakiwakanya nyinza obutakola kyo obatakiwakanya naye kwegamba twagala okumanya nti bano bali mu kubonerezebwa nti kyekituufu oba kubanga Anita Among era addayo ku mukama we Museveni erinnya lye n'alyogerako n'agamba nti President Museveni mbu awulidde okukaaba kwammwe mbu nga bakaabira omubaka waabwe gwe baakwata nti omwana wammwe
bwe yeeyisa obubi ng'omwana bwe yeeyisa obubi nti omukuba n'omugamba nti kale ddayo okole ekintu ekirungi. Museveni kye yali agamba ababaka jjuze Kololo nti oba tubaleke, ne bamugamba nedda. Kakati wano Anita Amongo naye atutegeeza nti abagamba ab'Erwengo nti anti omwana bw'akola ekibi omubonereza n'omugamba kale agenda akola ekirungi. Kakati nabano tebalina kwerabira ono 2026, tebalina kubeera nga bamwerabira, tebalina okubeera nga bamulonda addeyo. Munnange era nabakakasa nti aweereza Lwengo era mumulonde mumulabire ddala 2026. Kati olwo kino kitegeeza nti bwe kiba nti ono tumaze okulaba nti agenda kubaako tiketi ya NRM 2026 essaawa eno nga bali mu kumukunya, kiba kitegeeza nti bino eby'okumukunya bya bulimba, waliwo kye bakweka. Kye nabagamba nti General Museveni yatya nti okusinziira ku mbeera eriwo yeka yabasooka okukyabya kuba akimanyi, kubanga yagamba abadde abimanyidde okumala ebbanga nti emivu gibadde mu paalamenti ng'obukiiko bulina engeri gye bukyangacyangamu ebintu mu bajeti, mwabimanyidde ebbanga. Kitegeeza nti mwe mugenda okulaba bajeti gye basoma nga bajongeddemu ebintu ababaka okwebuuza ate bibivuddewa. Museveni aba abimanyi, tayinza kuba nga tabimanyi, kubanga paalamenti bwe yeemulugunya yekennyini ntavayo gamba nti owange bibadde biti ebyo, kuba sisuubira kuba nti ku mulembe gwa Amini osobola okwongeramu ssente mu bajeti, Amini n'akutunuulira butunuulizi bw'ati, tekisoboka. Kakati olwo munnange abakakasanga bwe yasanze Namuju mbu n'abagamba abaagala nnyo abantu b'Erwengo era ne mu kalulu akaddako agenda kubeerawo nnyo, yagenda okubeera woman MP wammwe forever. Era abantu ne bakola ki? Ne bakuba engalo ne bakiyaringa nti ekyo si kyekikulu nti babeera balonda omuntu wabe gwe baagala, gwe babeera baagala, naye ekikulu kya byonna nti bw'aba alidde bo nga bye bagamba alidde ssente mmeka era abantu babaddizaako mmeka mu mutima ki era mu ngeri ki, nti agenda njukunju ng'azigaba, kubanga ajjukira nti ssente ze yalya si za Lwengo yokka, ssente za Uganda yonna. Kimu. Ekyokubiri, bwe tubanga tutunuulira embeera eyo nti buli muntu alina kulya, bw'amala okulya n'agenda n'agabirako ab'ewaabwe, tufaanaganako n'olumbe oba omukolo nga buli muntu azze n'abantu be, nga buli muntu azze n'abantu be era bazze nabo katugeze ye n'afumbira awo, ne watabaawo emmere gye bafumbira abantu bazze buzzi bataliiko nti ffe twajjidde ku beegindi. Katujja genda okulaba nti essaawa ey'okugabula bw'etuuka nti bano bagabulira abantu baabwe, olwo bano abazze obuzzi naye nga babalinako akakwate oba oliawo naye nga tebalinaawo nnyo attachment oba ku bantu b'egindi oba ab'egindi, bajja kubeerawo batuule nga teri abagabula. Ojja genda okwesanga nga oba nekwaya oba ne kyaki abavudde mu kyaki okujja okusaba ku mukulu nabo batudde butuuze awo teri abagabula. Nali nkirabyeko, twali saidi z'Erwakaayo eyo tugenze kuziika, era ekintu kyali bwe kityo. Kwegamba kiba kitegeeza nti kati waliwo abantu wano mu Uganda ng'ate bo oba tebalina babaka babakiikirira nnyo oba bali ku mwanjo kulya nga bano bwe balya. Kati olwo ebitundu ebyabwe bikole biti, enguudo zaayo zibikole ki? Kubanga kunoona alidde ssente zaalidde tagenda kuzimba mu luguudo, tagenda kuzimba mu ddwaliro, tagenda kukola ki? Okulika Anita Amongo okubeera nga yayagala akikole bw'atyo ab'e Bukedia, naye yerabire nti ssente zaazimbiramu ab'e Bukedia zirina kuba za Uganda yonna. Yakolerera kumwagala nti bamulonde, naye tafudde ku Uganda yonna. Kati embeera eyo era yeereetedde ne gavumenti eno okuba nti nno abantu bagikubamu ebituli kubanga bafa ku bantu baabwe abaaka bano n'abo oba oli awo be beekwasa okuba nti nno be basinziirako tife tuli beeno mwe beekweka ate ng'ekituufu si baayo tukimanyi. Nabali baagala okubeekutulako era baamugana ne Museveni baamugaanirawo
mu kaduka 1980 mu campaign ezo mujjukire bulungi mugamba ati gwe kitukumanyi yani akuzaala wajja otya babimugamba mu katabo nakusomera ekitabo kya Muzeeyi John B. Kazoora kuba Kazoora yali ku side ya Museveni nga bakampeyingira Museveni naye abanyankole bwe tebagamba Museveni mu kitabo ekyo muba obisanga si byange tobimbuuza nange nabisoma omwo nembibwa biwulira era jjo oba ogenda mu kitabo ekyo ekya Muzeeyi John B. Kazoora ojja bisangamu kakati olwo mu kwongerezaako mumumanyi bulungi nnyo Kinyamatama omubaka Rakai District Mani MP Juliet Suubi Kinyamatama kati ono ate abyonoonera ddala bwe yagambye abalonzi abantu mbu ono gwe twogerako bw'aba yabba Namuju nga bwe tuwulira mbu omunyaga abadde agugabana nammwe abantu b'Erwengo bw'aba yabba omunyaga abadde agugabana nammwe wuliriza Juliet Kinyamatama ono yali oba bakyakugula ne zaake oba byakomawo teri amanyi kale bano bonna babaddeyo kubanga Kasambya County MP David Kabanda naye nga bw'atyo agamba nti Namuju mubaka omwesimbu era mbu addiza ku bantu be bonna batambulira ku munyago mbu addiza ku bantu be Mukama Katonda era ng'abagamba nti bwe muba mubadde mubiwulira nti ababaka bakwatibwa muwulira ekigenda maaso ekyokukwata ababaka ekyo tekibeeraliikiriza omuyaga gugenda kuggwa guno gugenda kuyita nagwo guggwe era tugenda kukomawo wano ne Namuju ng'ateereddwa okuva mu kkomera tugenda kukomawo wano ku mukolo tujaganye nga bamutadde era mu 2026 tuli ffenna mu kalulu tebibeeraliikiriza bino bigenda kuyita embeera eyo kakati bino byonna byensose okubuulira era nga byakubaakinga ebya Ogangala Tego byeyogedde nga atutegeeza ku nsonga ezimu Ogangala Tego nga bino byonna alinga yabaddeyo oba kuba kati tewakyali kyewuunyisa nnyo nti ebintu kumpi era bye bimu tewakyali kyewuunyisa oba nabagamba nti wano mu Uganda okwewuunya tekyewuunyisa kubanga buli kimu kikola kyewuunyisa kati Profesa Latigo agamba nti Sipiika Amongo ne Tayebwa omumyuka we bano tebasaanidde kubeera basipiika tebasaanidde kuba bakibogwe nnyo era nga ono jjukira nti yali omukulembeze wa opposition yasookera ddala nga twakayingira system ey'ebibiina ebingi ebyobufuzi wano mu Uganda Professor Morris Ogangala Tego kwegamba nti yasooka okuba leader of opposition ono nno bw'atyo yakubye ttooki mu bukulembeze bwa palamenti obuliwo essaawa eno Latigo yali MP former MP owa Agago yatutegeeza natugamba nti Amongo ne Deputy Bethmas Tayebwa tebasaanye kubeera basipiika mu bifo bye balimu tebasaanidde ddala tebasaanidde ono jjukira nti yaliko mu Pan African Parliament agamba nti Anita Among ne Tayebwa engeri gye bajjukanyamu Parliament oyinza okugamba nti bakwasaganya District of Lower Council nti Parliament eringa District Council nti abantu abatalisaanye kubeera nti nno babeera mu Parliament obasanga eyo wano wenda kugambidde nti nga ogjeeko ekyomuntu okubeera mu nnansi kikulu nnyo kubanga teri muntu ayinza kukulaakulanya ggwanga nga si mu nnansi si kyangu nnyo ebiseera ebisinga obungi aba alowooza kwenywereza mu buyinza n'abantu be beyajja nabo nga babundabunda nga asuubira okuba nti nno bagenda kubeera nti nno kati beenywereza kuba babeera bawamba buwambi era bo babeera lwedde okufa n'okuwona kugamba okufa
wakiri baffe oba mulwano ba genocide ejjejje kubanga tebalina wakulaga. Kakati yagamba nti takirumamu okugamba nti sipiika aliwo essaawa eno tasaanye kubeera sipiika wa palamenti ne deputy we Tayebwa. Agamba nti tebalina qualifications zonna. Osobola okubeera ng'oli munnansi naye nga tolina qualifications, tolina bisaanyizo. Kwegamba ebisaanyizo nno biri bya mirundi mingi. Ekisooka oyinza okuba tewasoma naye ng'abantu balabira ddala ensalawo oyo yeeyo egwanidde mu kusalawo kati wali badde ng'ogamba nti oba amagezi amazaale. Kati ekyo bwe kibeera awo nti gwe ne bw'obeera wasoma nga tokirina, era muganda wange abantu bakulaba ne batandika okubeera nga beewuunya bagamba yii kusoma kwamusalira ki. Kakati ye agamba nti omutindo gwabwe tannyonnyodde, naye nze ngezeza kukumenyeramenyeramu, tannyonnyodde naye agamba nti tebalinawo qualifications ze balina kubeera nti nno zibafuula okubeera basipiika ba palamenti. Tebalinawo experience, tebalinaawo. Era n'agamba nti ekisinga obubi kwegamba ekyewuunyisa ennyo mu palamenti nti ffenna tukimanyi wano mu Uganda era bakitutegeeza lunye era nga tukiraba nti ba MP batuuka n'okubeera nga babawa ssente okuyisa amateeka. Okuyisa amateeka babawa ssente. Ekyo nno ye Oganga Nakyega agamba nti ekyo kibi nnyo n'okusinga okulya ssente za projects. Ekyo kibi nnyo n'okusinga okulya ssente za projects. Naye nkubuulidde nti eri already Anita Among akutegeeza nti bo bwe bagabana eri akasente nga bagenda bawaako abantu baabwe. Kakati akasente ako bwe bakagabana n'abantu baabwe ababalonda, kati abantu balina balondera kwako akasente, naye abantu bekyewuunyisa tebalinaawo byetaago bye basinzirako kusindika babaka bano mu palamenti. Kati munnange era agamba nti ekyewuunyisa nti ababaka babawa ssente okuyisa amateeka, ekisinga obubi kisinga n'okukulya ssente za zi project. Era agamba nti abamu ku ffe twali mu palamenti mu kiseera okugenda mu palamenti mu kiseera ekyo kwali kuweereza ggwanga. Ogenda mu palamenti kwali kuweereza ggwanga mu kiseera Oganga Nakyega bwe yabeerera mu palamenti nga kuli oludda oluvuganya. Kitegeeza nti kwali kuweereza buweereza, servant leadership. Ebintu bino byonna Bobi Wine asiiba abyogera, servant leadership kitwagala. Naye kati Museveni palamenti agiyiyeemu ssente, buli kimu akyonoonye, ataddemu ebyobufuzi ne ssente. Kati abantu ne batabuka emitima ne gibava mu bifuba ne gidda mu nsawo. Kyovudde olaba nga Anita Among ayogera ebigambo ebyo by'owulidde waggulu awo. N'agamba nti nno okulaba bino byonna kya bulumi nnyo n'okubisobako mu mawulire, awulira ekizibu eky'amaanyi. N'agamba nti munnange nti emisango egiriwo gye tuwulira egy'obubbi obuli bw'enguzi n'obubbi okozesa ofiisi, n'agamba nti munnange n'obukenuzi ebyo bw'obiwulira n'obiraba tojja kwewuunya kubanga okusinziira ku kiriwo ne palamenti abagirimu ba kibogwe. Jjukira nti Speaker Among ne n'omumyuka we Thomas Tayebwa bano muganda bange kimanyikiddwa bulungi nnyo nti bano baddira akasente ak'omuwi w'omusolo be bati ne bakakwata ne batandika okubeera nga munnange bakateeka mu projekiti zaabwe ne bazimbamu amayumba. Juzi nalaba omubaka kwabo abasatu be bali mu kukunya nga bagenze baggyeyo ssente mu nnyumba ye box seefu ya ssente. Naye mwa Anita Among mulimu mmeka, ya Thomas Tayebwa, Museveni n'abalala bonna. Tubula labanga wano omu ku ba RCC yatuuka okutugamba nti Anita Among gwe balina ebyama byabwe ne Museveni bingi, era obuli Museveni atya ono okubeera nti ayogera ebyama biri oba mbu balina ebintu bye bakola ebyo. Kakati olwo naba ndowooza
mu kubakwata okubateeka mu high court mu mateeka balinga ndowooza ababataasa kugamba okusobola okubeera nti tebayiwa kintu, kubanga jjukira nti bannansi bo balaba ekirungi nti okumanya obuli bw'enguzi n'obubbi bwasukka nti n'ekyo ekitono kye bakolako mugeza ku preventing ebinajja mu maaso naye era tutegereddemu bingi era byongera kubeera nga bibalabisa okusinziira ku statement za Museveni nti ebibadde bigenda mu maaso abadde abimanyi okumala emyaka. Wano najja n'awagira Anita Among n'amugamba agenda mu baakinga bamaze okumiitinga byebayogera tolabitegeera. Kale kwegamba byonna muganda wange bitegeeza sisitimu envundu eyeetaaga okubeera nga tugijja mu Uganda. Ennyaanya envundu tuzijje mu Uganda kuba si nnyingi n'abo abazikkiririzaamu nti kati bali balya abaka bano ne bawaako bano sisitimu ogira bwetambula ne bawaako bano ba Among ne bawaako bannabbanja n'abalala bakasolo kati bakasolo babbalamu ne bajja eno nabo kwegamba ne batusammulizaako ababodaboda obutonotono bwe tutyo. Kati olwo kuba bebawaako era be batono okubasammulizaako 5,000 ez'amafuta n'ebirala. Kati olwo Uganda yonna olwo bagikonvinsinga nti ewagire sisitimu eyo kisisitimu ekyo ekivundu namwe mukikkirize nti olwokuba bali bwe babba eri nti ebirombe bya gold ne basima gold ne beegabira ne bamala ne bagaggawala nnyo ne bagabirako ba Among ne bateeka mu palamenti n'ewalala. Kati ne bamaliriza ne bali nebo ne bajja babbalamu ne bawaako bano abalala ne bayomba nga tubalaba balemeddwa engabana. Kati kyebagezaako kubanga bapreventinga nti abaana bwe basensera palamenti ne bagikubamu ebituli. Awujeni Museveni alina okulwana okulaba nti kati bano baminisita babakwata mangu babagirigire awo babagirigire. Already tumaze okitegeera nti 2026 bakomawo. Kakati olwo ani gwe babeera babonereza kubanga era enkola yeemu yebaddengawo nti Museveni bamuhwezi olubagire ne bwe bati ne babasiba eri nga abajjo nga atabawo bwa minisita n'abalala bonna babaddengawo n'atuuka n'okugaana ayijjo okubeera ng'atunula mu basirikale mbukubanga ayinza okuleeta obuzibu mbunaaba ababbi aleme bakwatako nnyo kubanga ssente bajja zijjusa mu Uganda bazitwale mbukasita baziteeka wano mu Uganda hoteli zemulaba ze bazimbye ziva mu bubbi. Museveni atugamba mbukati temufaayo nnyo n'atuuka n'okubuuza nti kiki buzibu ki ssente ze babba zaawa za ggwanga zammwe mujjukira bulungi nnyo. Kati ebintu ng'ebyo baganda bange tuba tuliwo kubibalambululira bulungi musobole okubeera nga mubirowoozaako mulimu okubeera awo osanga abantu ng'akugamba kati ebyo nze ate byeyo waggulu binkwatako babba ssente zeeri babba zange babba zeeri za gavumenti era tewali nnyo kigenda kukyuka nze siraba kigenda kukyuka oli ne banalanda omulala oba ani afuga Bannayuganda balina okuvaamu endowooza eyo essente ezo zaffe bazeewola eggwanga bali banja batubinika emisolo lwakubanga ebbanja bali banja nnyo public debt nene nnyo. Kakati ssente zaali badde zibayamba ezaali badde ziva mu by'obugagga nga gold n'ebirala bazeekomya tetuzirabako. Ebyali badde ebirime bimulima mufunemu ssente abasajja be babyekwata okubifulumya eggwanga kitegeeza nti wano bo bamala kuteesa nti kiro mugigule 1,000 eyali badde egula 1,000 mugigule 1,000. Kati bbe ne bagenda bagabanwa omusimbi omuyitirivu eri bwe batuuka eri kiro bajja kuba bagigula bo banga kakadde bagitunda kakadde buli kiro gye baguzeeko 1,000 bwe batyo. Kale bannayuganda mulina okubeera nga mutegeera ebintu bino abasajja bano abaaka bano baleme tufuukira zzike kuba batufuukira dde akayinja mu ngatto.